bulyazaawo Ssaalongo. Kakensaawo mu byennimi naye nga nno olwaleero nga bulijjo bwe mukimanyi obulungi obudde buno bwennyini tuba tugguse ate ne muganda wange ababuzeeko. Abalabi baffe aba ABS TV oba Telefayina esinga mu ggwanga lyattu n'Afirika yonna ey'awamu mwebale kulaba nteekateeka eno, mwebale goberera nteekateeka ekitangaala kubanga gye tuyitaayita yonna abantu batulaze nti ddala enteekateeka bagigoberera nnyo. N'olw'ensonga eyo ababuuzaako yiga Conrad Peter Kafulu okuva wali Bukalasa mu Buddu. Wali ebizimbe ebyeweese ku binnaabyo. Wali enju ezeweese ku zinewaali. Ekyo nno kinyiiza abalabi baffe kubanga n'ebyalo nange gye nsula ndaba ennyumba zeweese ku zinnaazo. Naye ate gwe yalatugamba nti Bukalasa wokka wali ennyumba ezeweese ku zinnaazo. Sigamba mu tawuni gy'osula. Weewaawo. Atulaba nyongera kukwaniriza naye njala kusooka kubuuza ku bannaffe mwenna buli omu gy'asinzidde mu ddiiro lyo w'osinzidde okugoberera enteekateeka eno wano we tuli era tubeerawo buli ssaawa bwe ziti olunaku luno olwa Sande bwe luti naye njagala kusooka kutumira bannaffe abatonotono abazze bagoberera enteekateeka eno. Nkimanyi Omulangira Musanje Benjamin kwoli bulungi awo ogoberedde ne banno be muli mu ddiiro awo mwebale nnyo okugoberera enteekateeka eno. Bannamakindye Haji Ntege Faruku abatumiddeko nnyo era agambwe bali kusigala nga mugobera TV esinga mu TV zonna. Weewaawo olina gwe oyagala okulamusaako kyemmanyi. Nebaza abagoberera enteekateeka zaffe zonna buli we tudda wano we tuli muze mugoberera enteekateeka zaffe zonna. Mbebaza nnyo nebaza nnyo waliwo bwana mukulu wa Kibuye Makindye agoberera nnyo enteekateeka eno nnyo. Bwana mukulu tukutumidde nnyo Father Lugobe Joseph St. Agnes awo waliwo ne Father akulira ekigo kya St. Bali ku Dembaawo wino Father Katose Mwogerere sebo we bali goberera nteekateeka eno. Omukyala Mama Fiina tava ku nteekateeka eno. Munnange ogange nnyo mukulembeze w'abali abasawa b'ekinnansi. Weewaawo abasuubuzi mwenna okuva ebule n'ebweya munaddala abasuubuzi b'oku Market Street awo waliwo ebizimbe ngena gye center tokigandawaza ekya Market Street nga okirese mu Lunabuddu andi awo bajja kitegeerera waliwo bisigalayo nga bigongobadde. So basebo ne bannyabo omukulu Ibrahim Sebali oyo agoberera nnyo enteekateeka eno ne chairman wa Nakifumu omukulu Sali Sakulmale abo nno basajja bazeeyi bakulu nnyo bagoberera nnyo enteekateeka eno. Weewaawo n'olw'ensonga eyo mbebaza nnyo era mbakubiriza n'obbasaba buli ssaawa 10 ez'olweggulo beeranga weekumira ku Telefayina enywedde mu zinnazaakendo ya ABS mujja kunyumirwa. Obudde bwa kinyi kagobe naye ffe tugenda mu maaso n'okubaweereza kubanga mwetuli olwedde wano mu kyoto wetufumbira ensonga yaffe mu nteekateeka yaffe. Nkimanyi muganda wange Muhoozi Joseph kwoli ogoberera nkukulisaayo nnyo gye wabadde ate mu maka g'abakadde bo abo nno bava Acholi Madamu Atyang Rose webale nnyo okwaniriza munno Muhoozi Joseph namwe n'abamwerekeddeko babadde wali Bukuya babadde oli ku Lwemasaka awo ne babaako ensonga gye basobodde okutereeza mwebale nnyo bali ddala omukolo ogwo munnange gwabadde mu nkola ya wano naye nga bannaffe bali bava musajja Mukiga Muhoozi Joseph ate ono omulala mukyala mu Kyoli naye nno laba nti bagambye nti ffe tuli basajja ba Kabaka omukolo gutambule mu ntambula eya wano. Mwebale nnyo ambiance naawe nkimanyi kwoli wali mu ofiisi za Ntege awo ku Lwesalaama awo ne awo waggulu awo Mubaraka mwena tubaagala nnyo. Abatuuze baffe abagoberera enteekateeka eno banyumiddwa nnyo enteekateeka ya Ssabbiiti ewedde. Dimansi ewedde enteekateeka yabakwata omugamba era ndowooza nja kubasaba ng'omulungi yonna atugoberera tugenda kutambulira mu buufu bwe bumu. Dimansi ewedde twali tunuulidde ensonga y'obufumbo nga twagala okugoberera obufumbo kyeki naye n'ekyo twakikwata mavumbavumba okutegeera obufumbo nga tunuulidde ensonga zonna nga bwe zifaanana
nga tetusosodde mu ddiini nga tetusosodde mu mawanga naye kati olunaku lwa leero sebo Kafulu njatutunulire ku nsonga omulabi waffe ategeere obufumbo kyeki nga guno omulundi tugenda kwesigamakoko ku nzikiriza wonoosiima wejja okututambuliza abantu bategeere obufumbo kyeki kuba li twabutegeera mu nkola eyaffe munnabuddu gyayita African Traditional Society obufumbo obwedda bwalinga butya obugeraageranya ate n'obuliwo ebintu ebyo twabibayisamu bulungi nnyo tetugenda kubiddamu olunaku lwa leero tujja kuba oliawo tubajjukiza abatasobola kwegatta ku mpewo kwolwo olunaku njagala obulabi waffe omutwale butereevu obufumbo kyeki weewaawo waliwo kusemayinga atugatta obubaka dimansi eno yonna gyetumaliriza ebibuuzo ebibadde bijja nti mwayogedde ku nteekateeka eya okunoonya omutangaavu omutangaavu mu bonna egenda kubeera etya abassebo ne banyabo tubalaba ennyonta weeri tugenda kubbinkana wano mu kkolero lyaffe wano wennyini we tusibuka tujja okusinziira wano wennyini mu ABS telefayina esinga abantu bagenda konta n'okumitendera okuva ku mwana ow'eddaala erisookera ddala eyakayiga okwogera okutuuka ku ddaala ery'omusanvu oyo nankusu oba bawankusu wagenda kubaawo okubbinkana emyaka egy'okusula ekiseera bwe kituuka tujja babuulira nti bwewandiise kino nakino kyekisaanyizo ate tuve mu ddaala eryo ery'omusanvu okweyongerayo paka ku ddaala eryawaggulu ery'omukaaga awo nawo tugenda kusaawo omuteeko gwawo n'abo abatamanyi wadde eya n'abo abataasomako naye ng'ate beewulira olulimi n'okumanya kuba tetugenda kubanga tubuuza mu lulimi lwokka olina okuba obwongo bwogiwavu omanye ebyeddiini omanye ebyemizannyo omanye ebyafaayo tugenda kutambulirawo olw'ensonga eyo mwabali eyo nyongera bakakasa nti enteekateeka egenda mu maaso katujje tusumulule enteekateeka eno n'olw'ensonga eyo gye tugenda okweyongera tugenda kuba twongera obbalambika bassebo nnyo okoze bulungi abantu n'obakimako naye ate era saagala twerabire buvunaanyizibwa bwaffe omanyi waliwo ebintu bano ebyayitira mukama waffe emitawaana abantu okubajjukiza nti obulwadde bwa covid anti ndabula ennaku zino abantu tebakyagira naye bannange ekirwadde ekyo weekiri bannange kyenagandawaza nti munaaba mu ngalo erinnya linakiwa munaaba mu ngalo kwambala bukookolo ekirwadde ekyo bassebo ne bannyabo tugoberere enteekateeka z'abakama baffe aba gavumenti eyawakati bye batusaba n'abakugu mu byekisawo bye batugamba tulabe nga tukisindiikiriza kiddeyo eri gye kyava yonna gye kyava kiddeyo kubanga ffe wano tuli bantu abamanyidde okulwala omusujja gw'ensiri ne tugulwanyisa n'endwadde endala zetunywera omululuuza gwaffe ne tuwona olw'ensonga eyo kirwadde kyamunaaba mu ngalo nga tusemberera okukisindiikiriza twongere okukola ebyo ebitulagirwa ate kyetuyambyeko nnyo tukimanyi bulungi ffe wano omusumba waffe yiga abizaayo akiteeka dda mu ssaala kiddeyo gye kyavanga bwali nti abizaayo weewaawo njagala tugende butereevu ate omulabi waffe omutwale mu nteekateeka y'olwaleero abalabi baffe aba ABS dimansi ewedde twayogera ku nsonga y'obufumbo ku musingi ogw'obuwangwa ku musingi munaddala ogwa Buganda twatuuka nga ensonga ne tuzilambika ne ku mawanga amalala kuba buli ggwanga n'ebyalyo weewaawo naye omulundi guno nno ombuuzizza oba waŋŋambye nti noonyerezeeko obufumbo buno eddiini ye bwogerako etya nga tetugenze nnyo mu ndabuziba kubanga tetuli basumba tetuli mu nkola eyo naye tugenda kukolako naffe kyetusobola mu nteekateeka eyo eddiini munaddala ezo ezigoberera Kristo n'ey'abasajja abayahudi oba abayisiraamu zigamba nti obufumbo kikolwa kitukuvu obufumbo kikolwa kitukuvu weewaawo era eddiini yennyini neddamu netukakasa negamba obufumbo kiragaano ekikubwa wakati w'obuuyi obwo obubwo n'obuuyi buno obwange wali omwana omuwala
ewali omwana omulenzi ekiragaano ekyo ekikubwa wakati waabwe ne kiteekebwako emikono abasumba abasosodooti abawalimu n'abantu abalala bagwa mu tubayita kikolwa ekyo kituba tugenzeemu kitukuvu oba kiragaano ekikolwa wakati w'abantu ebintu bibiri omulabi waffe njagala obitegere bulungi kitukuvu ate kiragaano ate abalala ne batugamba nti ekyo nno kisinga nnyo okubeera mu bakadde baffe abakristo nti saakalamentu erigatta abo ababiri nga ekikolwa kino kibayingiddemu kitukuvu era kibafunyemu biba saakalamentu tukuvu sakalamento etukuvu kubanga amasakalamento nago ndowooza mangi bwogenda mu nkola eri ya kikristu weewaawo nolwensonga eyo obufumbo buno nno nenzikiriza era nazo zibwogerako nti obufumbo buyimiridde ku masiga ga mirundi egi esatu. Essiga erisooka ye mwami, essiga eryokubiri ye mukyala yabeera maama, mwami ye taata, ye mwana oba be baana. Amasiga asatu kwe kuyimiridde obufumbo. Ebyo bibaawo mu ndowooza eno tereevu oba ofunye mu bufumbo oba ntegeera bulungi. So n'olwensonga eyo enzikiriza zaffe ez'enjawulo zo bwe zityo bwe zitaputa obufumbo. Obufumbo buyimiridde essenga erimu ligalangatana, erimu bwe ligalangatana era obufumbo nabwo oba ekigambo obufumbo kiba kisatulukusa oba kiba kirebeddemu. Ekiba kirebedde tekisatulukuka ne kiba kirebedde. Toyinza kugamba nti obufumbo weebuli ng'ate omusajja ali bunaayira taliiwo, oba yafa oba mwayawukana tebuba bufumbo. Ekifuula obufumbo buno ye mukyala n'omusajja okukwatagana ne bavaamu ekirabo eky'abaana. Essiga eryokusatu. Essiga eryokusatu buzimbibwa ku bantu babiri oba ku biwayi bibiri, omukyala n'omwami, ne kweyungako ekiwayi ekyokusatu. Gabeera amasiga asatu. Otyo ne livaamu essiga. Kyova ne begabeera amasiga abiri nti omukyala n'omwami, era babuuza nti omwana aluwa. Otyo okwo nno kukiyimiridde. Weewaawo ekyo nno kitukoze bulungi, omulabi waffe akitegedde bulungi. Omuntu yandiyagadde okwongera okutegeera litwakona ku migaso egiri mu bufumbo, ne bakonako ku nsonga ez'enjawulo. Goba lyala kutandikirawa emigaso amasiga gano ebadde nnyonnyola asatu gayinako emiganyulo ebyenjawulo kwe gayimirira, naye nga ekikulu mu byo oba kwe gayimirira gye twandiyise ng'empagi, omusingi, omwetooloolo kwe gatambuliza abeera taata oba abeera musajja mu bufumbo bwaffe. Oba ntegeera bulungi. Senga taata aba yeebeeyeba obufumbo era bugalangatana. Bugalangatana. Weewaawo. Tunaalaba mu maaso awo. Alina omugaso. Ate taata alina omugaso lwa nsonga. Abeera taata, taata Katonda bw'aba amutonda oba taata bw'azaalibwa nga taata, kale omusajja omusajja afuuka taata azaalibwamu ensigo. Ompulira bulungi. Ensigo eyo gy'azaalibwamu yegenda esiiwa eggi ly'omukyalo oli ne bikoonagana ne bivaamu okutonda afuuka omwana. Weewaawo. N'ensonga eyo bwe naddaawo nalabye nga taata ono alina omugaso gw'amaanyi nnyo 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 kubanga yasiwa ejje eriryo erisiwa. Otyo nga bw'onaagamba nti omuwemba gwe gusiibwa ne gugenda ku mwenge ku mubisi ne gukola omwenge, kwe kusiwa. Wategereganye bulungi. Weewaawo. Kakati gwatulaba eyo ekigambo anti oluganda lugenze ne lubazitowako naye nga lwewo tetunakyo tunakikyusa okusiwa bwe kutebe kufaanana. Mu bufumbo buno omwami oba taata aba wankizo nnyo
nnyo ewa kubanga singa abatalina girino ekirabo omwana tekiyinza kutondebwawo liba jjirye lyerigenda nelisiwa nelikola enkwaso kuli omukyala weewaawo tegeraganye bulungi olwo nno nkulaga obukulu bw'omusajja oba obwataata oba obw'omwami mu bufumbo butereevu nanokodde ensonga endala nti yebba w'omukyala ekiraga nti aba yeewadde omukyala we mu ngeri zonna ez'omwoyo n'ez'omubiri kiki kyentegeeza omwami ono bw'amala okwessaako ekitiibwa kiri ekyabba w'omukyala ono aba amaze okukkiriza mu butonde bwe nti nfunye omuntu omulala bwe tufuuse nti tujja kubaawo olubeerera tutambuze obulamu bwaffe nze bbaawe oba nze baze oba otegera kyegamba oba nze mwami we kakati ekyo kyasalawo mugongo we olunaku lwakisalawo nekituukirira okukola ekintu kino ekitukuvu kyetuyisa obufumbo buba buvunaanyizibwa bwe omusajja oba taata ono singa taliiwo singa tetufuna nnyinga eri eyawamu ekola ekikolwa obufumbo wamakulu nnyo naye bataata b'ensangi zino ensonga eyo bagitegeera bulungi oba batambula butambuzi kubanga eriyo bataata b'ensangi zino abasinga kiri kyensoose ekyokusiwa bakikola bakituukiriza bulungi ekyo bakikola omulimu naye ekyokubeera bba w'abakyala ekyo oba bba w'omukyala enaku zino ekyo kyakiragajjavu nnyo eri abasajja b'ensangi kigalanga weewaawo taata onda yayambala ekifaananyi ekyo yennyinimu oba ntegeera bulungi nti natuleeta ku nsi kuno buli omu amutikka obuvunaanyizibwawe wabawo abasalawo ne babeera bwe batyo abasosodooti ye ekiragano nakuba kyabusosodooti ne wabawo ababeera abaweereza era n'obufumbo ne babubaamu ng'abasumba ne wabaawo abasita nabo batyo n'ababulaazi mu ddiini ey'ekika eki kakati ate ne wabaawo naawe alondawo etaata wenasalawo otyo nti nja kuba taata nga nzadde oba nfumbirigano na munnange nabisenke nfumbirigane ne mwana munnange nyensi oba nabucu kabonero akakuyunga butereevu eri katondawo oba ntegera kyegamba butereevu n'abantu bano abakuba nti omwami oyo nno gwolaba tafaayo omwami yatambula nga atyo siwavunaanyiteyefaako otyo ye mwami w'omukyalo oli oba otegeera olwo obulabe buzze otyo kati kubasalawo mu butonde bwo ewaawo okufuuka ekyo oba nno bubeera buvunaanyizibwabwo olina byolina okutuukiriza ng'omwami singa tutambulira musingi ogw'eddiini mu mwoyo omusajja abeera nnyo mu kusonyiwa otyo ewaawo ekyokubiri mu mwoyo mukyala wo oyinza omumuleeta nga munafumu mu byeddiini mu byokumanya katonda munafumu mu buweereza bwa katonda naye nga gwoliwo okumukumaakuma n'okumukwata kwegamba omwoyo gw'omukyala mu butonde guyinza okubeera omutono oba omunafu naye ng'ate gw'ogunyweza obufuula obw'enjawulo ontegedde bulungi ne mu maaso ga katonda eryo katalaali oba buvunaanyizibwabwo gwe nga taata okunyweza ekyo okukola ekyo tutegeragana bulungi butereevu ensonga nayano gye nanokoddeyo bwe waŋŋambye okunoonyeza ku ekyo katonda gwe yawa buli kintu kyonna ekimusobozesa okuba omusajja katonda nakissa mu taata kyenjoleza basajja nga benyooma nnyo tebakkiriza nti katonda yabawa obuvunaanyizibwa obwo mbikulaga otegeere nti katonda
teyakola nsobi yonna yatakola nsobi bw'aba ategeka ekintu kye butereevu abeera taata ekirongo omubbi abalumbi maama gwalaajanira zuuka nompulira taata gundi owulidde ekigire bweru tiwowulirira ekisajjasajja nga kiga tondetera buzibu musajja gwe gendayo ate awo nno maama ate yabayadde maama gwagamba nti gweno taata nabucu bw'otaboggolere ku baana abaana bagenda ndaba yabissamu ggwe ekirungo byanjawulo otyo ebbumba lyerimu n'ebirungo byanjawulo abeera taata ekyo balina okukitegeera abalabi baffe yalinnya ku kasolya ak'emmuli n'azisereka n'ayiwayo essubi n'akola kimufuna abeera taata ekiti ekinene nnyo luli isamugwe wadde ennaku zino basajja ebintu ebyo mubirese mufuddeyo ebirungo byakyuka otegeera nga yeefudde maama maama teyakola ebyataata n'olwensonga eyo omulembe guno ekyo tukikutte bubi tusaana tuddeyo ku byawandiikibwa kafulwa wenyini olowooza tolowooza nti nno wayinzibwa nga waliwo okukayanirwa obuvunaanyizibwa nga bano basalawo nabo bajje bagambe nti nno naffe lwaki ekirungo kiri naffe kubanga bakugamba nti ffena twenkanankana ng'ogyeko ekyokwenkanankana mu maaso ga mukama katonda naye nti katonda yatutonda kubanga yo bibiliya ekyogerako nti omukyala yatondebwa nga munafunafu omusajja w'amaanyi naye ate ensangi zino amateeka gatufuga gagamba nti ekikolwa omusajja n'omukazi asobola okukikola wabaawo kibayita okweyita kyotali amateeka gatugamba gatyo ekyo ekyokweyita kyotali mu mateeka g'ensi ezisinga bakisibira musango kati bwe tuba tuli mu buuyi obwa katonda naye ayinza okubajja kinenyeza abantu abo abakyefu nze nyana ndowooza nti abasajja basuddeyo gwa nagamba kweko nti olw'ensonga nti abakyala nabo bayingidde nnyo mu bitali byabwe ne babyetuuma kiri kiti ekyo ekyo kituufu kubanga amateeka gabalamula nti abakyala mubanyooma nabo mubasembeze omusajja kyakola n'omukazi asobola okukikola ekyo kituufu kyoyogera olw'embeera zetusindiikiriza nti abakyala batuuse ne babulwa oba oliawo ekyokukolera abaami baabwe oba abasajja baabwe ne bawunzika nga abeera mukyala yennyini yalina okuvuga akagaali agenda ano n'ebisagazi by'ente aba mukyala yennyini yalina okutema embidde n'aziziika n'agenda n'alinnya mu lutyatya n'asogola ekintu eky'obuswavu era ekitakkirizibwawangwa naye babuliddwako ekyokukola ne basobebwa naye olw'okuba ekyo bakikola mu bulambike bwa katonda ekyo si bwe kiri kyandibadde ekyo kyansi kubanga ebintu bingi ebikolebwa mu ngeri eya kasobeza ng'olubuto lw'entumbwe era ego gyokuba amaaso ate yeekubayo mabega entumbwe luli mabega kati yekusobera kati yembeera eyo eriwo nti osanga omukyala bambi ng'eyandibadde ali awakati mu kinnya fuuti 10 asimatoyi afune akasente kivudde ku ki kafulu nga tonna kusimbuliza ku nsonga eyo kivudde ku ki ekyabakyala ensangi zino okuba nti nno bebawasa abasajja lwaki nkireese ogenda nosanga awo omwana muwala oyo nga akwagala nnyo akufiirako agamba tuwase buganda mune sinaba kwetereeza n'akwata mu ndyanga oba yonna gyazijje n'azikuwa ogenda omuwase obufumbo buyinza okunywera bintu bingi ebireeta ekyo ogenda ku mukolo ogenda okugiraba oti mwe mugenza okwanjula naye ngaebintu bigenza okuwasa omukazi yabiguze bimuwase bintu bingi ebireese ekyo nga bwe nkugambye naye nga weekiri ekingi ekikireese ekisooka omulembe gwa kabandabe olw'okuba nakapa wali ku mulirwano gwammwe bamwanjula ne baleeta ente 3 ne baleeta
akapikipiki akapya ne baleeta tanki empya ne baleeta byonna bye baleeta n'emmotoka empya ne bamuwa ebisumuluzo kati ate nga Nakapa mu kuvubuka kwabwe yali alabika bubi nga n'abavubuka ku kyalo tebamwettanira kati ate ono Namuyomba eyali anyirire kati ate yeekyalo kimugoyeza waka ndi bassa otyo alemeddewo awakaawo kimuleetera ye mu ye okwebuuza lwaki kulaba nti nekiri naye akikola oba ntegera kyegamba nekiri naye akikola eyo nno nayo mbeera ereeseewo ekyo naye si yentuufu yokka ne wabaawo n'embeera endala abavubuka omulembe guno tebaagala genda kwanjulwa lwaki awo otuuse watuufu okwanjulwa kw'ennaku zino si kwe kutuufu si kwe kutuufu okwanjula kwafuuka binyumu okwanjula kwafuuka bivulu n'ebintu ebirala kati te omuvubuka baleeta ba celebrity ne babateeka naawo baleeta abayimbi ne babateekaawo endongo eno kubanga y'amaanyi nazi guno ng'omuvubuka aweza emyaka 18 kitaawe n'amwawulira kabanja wali butereevu abataka oba ab'enjuye ne basonda seddume w'embuzi ne bamusonderayo omutwalo gwa taata ne balondayo abantu 2-3 ne bagenda batta ekyama na mwana munnaabwe ontegera kyengezaako naye nga bivudde mu bazadde otyo era nga bebasizawo n'okusalawo nti ogenda kuwasa mu lujja luli oba maka ga gundi naye kati ojja n'olaba nti omulembe gwe tulimu gwagenze ku bikukujju nti omuvubuka naye atya okutwala akasawo kakira 25 ettu ly'omunnyo nga liiryo laatiriza ennyama nga ziizo abikube mu lujja kubanga lulinga ensalwa bayinza okujja n'omukono gumu butereevu ontegera kyegamba n'ekita ky'omwenge n'omutwalo gwa ssebo ng'omukolo guwedde naye kaakati ebintu bwe bijiranga mu motoka zino ez'obuyonjo zikapyata omuwala ayinza n'obutafuluma nju ajja kuweebuka kubanga teyali wali kyenakugambye nga ntandika ensonga eno kakireetera abavubuka okutya ne beekuumira mu mbeera ey'okulowooza nti bwe naafuna weewaawo kati omuwala kimumalamu essuubi kati omuwala bambi obulimi abaye akwasaganya ng'alaba ekitiibwa ekyo bakiyita okusamba gawuni weewaawo ekitiibwa ekyo nga kigenda so kyasalawo kwekukubiriza munne nti aleetayo kwoleese kati ate ebyeri ewaka bambi omwana ono yaba abisitaddeyo naye ebuka yalowoozeza ewaka w'omuwala be bagagga n'olwensonga ekyo kireeseewo obuzibu awo na tubadde ku taata tuba tutunulidde buvunaanyizibwa bwa taata engeri ki taata yaani na buvunaanyizibwa bwe n'omugaso gwe manyi emigaso giyinza okuba emingi migaso mingiko naye mbenyala okwate ku maama maama namulondo byeyo bwe nti katonda gwawe eggi eggi lino ery'omwami erigenda ne lisiwa ne muvaamu obutonde bw'omwana oba ejje erivaamu omwana ono aleeta bulo ono aleeta mubisi ne bakola omubisi omulungi kubanga gwe taata gwali eyo atulaba ku terefayina esinga zonna mu ggwanga gwe taata gwali eyo singa ejjiiri eyo olitwala n'ogenda olikoona ku lukokola lwo ne bw'oba ofa oba n'olisuula mu kiveera eri era bwe lisaanuuka naye obuswandi buli n'obunyunyutuvu obuli mu jji ly'omukyalo oli ne liryo bwe ligendako ne lisiwa butereevu muvaamu ekitonde ekijja kulw'amaanyi ga katonda awo tuli katonda awo tuli ku maanyi ga katonda butereevu ye bwe yategeka obufumbo bube nekyekyasuubira okuva mu bufumbo bategeragana bulungi n'olwensonga eyo abeera maama eryaniriza lino erisiiwa ne lisiwa liri ne muvaamu ekitonde butereevu ananoonyeza ensonga ena ningamba nti omukazi abeera maama mu ye yenna mu mubiri gwe mu mutima gwe ne mu byakola byonna kikye nabadde ngezaako okutegeeza nti okugeza mu nsonga eno nti
wekanga nga abaana bato babiri oba basatu nga kuliko akawala myaka 5-6 n'obulenzi 2 oba 7-6 bwe butyo ojja kwekanga nga emizannyo egizanyibwa akaana kano akawala kaba ne ziddole kafumbafumba kaweeka obwana ku mugongo kubanga mu butonde bwekyo kimugiramu ekitegeeza obutonde buno n'abantu nga tonana kubayigiriza bufumbo olabira awo omwana nti ono mukazi nti kino kitonde kikazi kino kitonde kisajja kafulu akunyonyodde bulungi nti olengera abaana nalabanga banyinaze edda nga bakola abaana nga babukola mu byayi n'asiba n'okusiba mu mugongo kubanga n'omwana angwa n'ekyokulya olaba kino ekirenze ekisigaddewo ne bwokiwa abaana ekikolo ky'ejjuuni n'akolamu emmundu azanya ne buwungeera bw'omuwa omupiira gw'ebyayi azanya ne buwungeera oba ekimotoka ebyo ebiseera ebisinga twazimbanga buyumba fedda era ng'ozimba akayumba akakalina nozimba maama aliwalina ate nomwanyiko aliwa naye ate afumba obumere mu buseera omwoyo ogwo oguleeta oba bali Kampala yetoola omulenzi n'azimba omwana wa anko eyo simuyo etudde nno owulira obusungu muli kuba gwe si bwe wakula n'ababo si bwe bakuzisa kandabeko mulimu obugeemu omwana oli kugenyi baba bakasabukulwa kyayiwo ekyayiwo yenna otegeera kyegamba enjala oluusi ekuluma nojja ofiirwa ekikopo kyekyakyayi maama we namuga gwenno kati ate oliraanye omugenyi ffe luli nga si bwe bakuza giba miggona oba liiso omuzadde akutunulira butunuliza akuba eriiso nogamba okola kyabo tegeeza kyengeza kugamba naye omulembe guno baana be balinnya mu ntebe bakugira kyo bakwetoololako simanyi era gwe tugenda kuguleetanga ssomo butereevu kuza y'abaana weewaawo ensonga endala gye nalabye nti ye muyambi eyeewaayo okwemalira ddala eribba abamukyala nno mu bufumbo buno asinga okuba n'omutima asinga okwewaayo asinga okulwanirira ekkula lino ery'obufumbo okulaba nti liyimirirawo ku mpagi kwe lyazimbibwa nengera wano oluusi pasita yiga nga abatadde mu counseling kubuulirirwa kyekigambo ekituufu nve mu kyabannabuddu nga anti bannaffe baagala okitegeera ng'abatadde mu kubuulirirwa okwawuli lunaku okulaba nti natuddamu okulabika nti tuzimba buto omusingi ogw'amaka kati naawe ekyogasseeko ekyo butereevu naye bw'onaagoberera ebikolo ebirandira empagi amaka kwegatambulira gasinga kutambulira nakwemalira ku mukyalo ono nakazadde w'ensi tuguleyo essuuka omufaliso gwokka gujja twokya musajja gazoze sente zo gessuuka yaki tebukya lwaki tonaabye osibye ofuwa sigala oba toyagala bazeemu nti n'obuvunanyizibwa obukyafu obubeere waka babuteeka ku mukyala omwami obutanaaba obutasenya omwami obutasala nviiri kugenda kwefaanana bulungi ku ssaawa ze nga 6 ng'akyuma alinga kayozi n'agenda mu bantu n'abuyingira obuliri taata samula lwaki tomaze kunaba ndeka bakitonvaako bambi omukyala neyeegumyana agenda eri ku bigere wansi neyebaka naye nga ekivundu kyokka ekimufuluma tasulika naye oba musajja munno omukuba tegeeza obugumu buno n'okwewaayo obuli mu bamaama bano butondeka okuva ewa Katonda gwe mukyala ali yatulaba owulidde kafula akugambye nti
obuvunanyizibwa obulemu obuli ewaka obutakola okimanyi nti nno n'abakyala njala mukitegeremu abatulaba obulungi wano abatwegesa amaaso ku abasa nti okukola gaba maanyi ga mukyala yazukusa omwami agenda akole ki akole okunaaba era yamuteerayo amazzi naye nga ekyo nno balowoozanga nti kyabunyomi naye kyalinga kyakukwatizaako kuyambako nti kuba omwami omwana gamuteerayo amazzi talina mukutuwetobyeeko bwoti kiba kigirekale nga bwe tuwulidde Kafulu bwatukakasizza nti twongere obuvunanyizibwa bamaama kuba ffe bannakazadde b'eggwanga ensonga gye nalabye ku bamaama bano mu kkula lino ery'obufumbo abeera maama avaako obugunjufu bwonna obugenda ku famire ya Mulangira Nakibinge obugunjufu obugenda okkulira mu baana nti taata ajja mu luvannyuma buve mu kitundu busaasaanire ensi yonna. Maama yakula agaana okumanyira abagenyi. Maama yakula agamba nti somesaala nga tonneebaka. Maama yagamba tebali abatyo tolyanga oswanku. Omwana ono enkula ye gy'anaabeera abeera maama. Nti omwana omugezi ate omusiru avumaganya nnyina. Omwana omusirusiru omusiru avumaganya nnyina ate omugezigezi n'asanyusa kitaawe. Anti omusiru avumaganya nnyina nsonga kino kyenva okwogera nti kikata ku ye okusinga bakitegeera abeera ennyo n'omwana. Aseeyo amazzi gamba omukozi akunaaze gamba omwana ali mu P7 mu ddala lya 7 mukozi naye ngaomwana atasobola naye okubikola bulungi gwozadde maama gwakikola ensi eyonoonese oyagala bateekako omusango nti ensi esiiwuusa empisa n'okwononeka kivudde kuba maama. Bazadde ba leero si bokka waliwo buli mutatu te buvunaanyizibwa bwe. Kakati kyeki ekireeseewo nnyo mutawaana ensangi zino Ssebo Kafulu okwebika nti amaka gayongedde okusasika naye ng'ate ekigasesa ogenda okwetegereza nga buli ekibeerawo maama agamba taata ate ekibeerawo ku ludda luli taata naye agamba maama. Kivudde ku ki awo wagazi era sinatuukawo eno ensonga nayo kangibalekere. Ewa maama ye mukuumi w'essanyu lyonna mu maka. Maama gwe aliye yatulaba abasa waliwo batukale baga nti guno ennaku zino aliko akanyiriro munnaye kyaka omwami ndowooza omukyala amulabirira bulungi n'abaana nga basanyufu bali ebiwogo gyabwe ne banywa nekyayi maama buli wabeera omukambwe awo neyeekaba ewaka maama tewaba ssanyu ye mukuumi w'essanyu era buli wabeera nga tali mu mbeera ze ojja neweekanga nga buli muntu ali mu kutya awaka tewali ssanyu nga tewali ssanyu kaseera abeera mu kwekabya. Abeera maama ebiseera ebisinga akola ekyo kabyo likendeere mu bamaama Kafulu kyatugamba kakati nagenze mu maaso nenokolayo ensonga nti maama ono biki ebimusuubirwamu ng'omukyala tumaze okufuna ekkula ery'obufumbo n'okuzaala alizadde. Semitego asuubira ki mu maama mu mukyala we Namitala otyo butereevu nagambye nti maama asuubirwa okubeerawo ekisa omukatempolo weggonjebwa nga wasaasira. Maama asuubirwa okubeerawo ekisa. Ekisa nno tekirina kukoma ku bayika, ekisa tekirina kukoma ku basezaala ne banazaala. Ekisa kirina okwetooloolera ne mu baana kuba emirirwano paka kuba butereevu. Ekyo kisa buli maama wenna wooli osuubirwa okubeerawo ekisa. Tutunuulidde bufumbo kyeki naye nga twesigama ku nsonga y'eddiini tulabe ekijja eddiini etugamba ki mu ngeri y'okunyweza obufumbo era lwaki busasise weewaawo. Maama yenna gwali yatulaba abasa terefayina esinga
maama olina okubeera omukyalo omwetowaze. Maama aba alina okubeera omukyalo omwetowaze. Ekisa obwetowaze ebibiri. Ekirala maama alina okubeera omukwata mpola. Ekira kyagala okwesigamako mubiri. Obwesigwa. Tolina bw'oyinza kubeera maama, tolina bw'ojja kufuuka maama, tolina bw'olibeera kyakulabirako, tolina bw'olifuuka maama yenyumirizibwamu nga toli mwesigwa. Maama nga ogamba taata nti gwogamba omwana nti gamba taatawo nti batutubye sente z'okulambula emitwalo 6 ng'ate basabye gumu kitundu. Ontegeera kyegamba anti obulyako obwo ndaba butandikira kuviira ddala ku ssomero, kubanga ku ssomero bye basaba emitwalo 2 omwana ne n'asooka ateekamu omutwalo ogwo gwe najja n'agamba maama 3, maama n'amugamba gamba taata 5. Omanye kireeta kakensa nti omwana ono akikopa ku maama nti yembeera yakwawula taata. Yaba tamanyi omwana ono tamanya nti kibi, yaba amanyi taata aba ne ssente nti bwe kibeera. Batusaba emitwalo 2 egy'okulambula n'agamba taata 3. N'ayogera 3 oba 4. Ayogera 3 bw'agamba maama, maama namugamba ayogera 5. Oti omwana takikola nti akikola kulumya taata. Yakula amanyi ensi bw'ebeera bwe kiba. Era yaba amanyi nti yembeera y'ensi. Agenda tukendo maama ng'amugamba nti yongezaamu. Obwetowaze busuubirwa mu buli maama. Obuyonjo. Obuyonjo. Awo nno wakkulu nnyo. Lwaki kawonye bw'otuawo njala kubuuza lwaki abakyala bano batya nnyo okufumbirwa abasajja abayonjo ennyo? Naga nti omusajja oyo tafumbirikika obuyonjo bumuyinze alinga nyange. Abasajja abayonjo ennyo. Ate nabo tebatera kuba n'abakyala. Balina ebizibu byabwe byebinwammanga. Bano abakyala babifunanga ebizibu naye nze nkwemera ebaawukanya. Omusajja omuyonjo akuba engatto z'eddagala eza bbulaaka zokka n'azisa wasa weyassa amasaage wasenga obutambaala nabuteekako obutegese obutambaala emyufu ne zibeera bweziwadde bubeera waabwo obwa pinki waabwo engatto zino langi endala eza langi endala n'azissa ewaazo empale ze akakindo tebubeeramu 2-3 n'azissa wali kakati buno obukindo obusala enkoko ono mukyala w'okuba aba alina gye yakulira nga tabiraba bwajja kyakatambaala lwabozezza tabika omusajja n'atakaayana naddamu n'akizaawo nga bwe kibadde ate noono olw'okuba takikola kujooga ye embeera mwe yakulira era naye naddamu n'akikola aga n'agawulo tebagenda kukola ki kukwatagana. Omusajja amulabula emirundi egi ogwokusatu ng'agenda kugenze essowaani ez'ebbumba azitadde waazo nezino ez'amasanda n'azissa waazo ate ono n'azitabula wamu ez'amasanda n'ez'ebbumba najja n'akitereeza era ono n'addamu ensobi ye muye takikola ng'akola nsobi omukyala oba ontegeera bw'atyo bwe yakozebwa omusajja ekivaamu balemagana kubanga baba n'embeera bo gye bagoberera nga bo abayonjo ennyo abo abayonjo ennyo ate amala obutambaala 3 akentuuyo akakwata wasiimula n'akakwata essaati n'akakwata essaati ekitogi baba bagunyo ali mukyala gwe gwali lwaki onokoddeyo ensonga y'obuyonjo obuyonjo butandikira waka wennyini nti gwe wennyini gwojja okutendeka abaana bwe bagenda okweyisa mu mbeera ey'obuyonjo mu nsi eno abeera gwe naye mwalidde byannyanja sowaani olinga eyanyisa ennyinnyike mu mazzi n'ozijjamu omugenyi azze oluusi talya byannyanja omuteereddeko nva za kinyeebwa ate nga talaba bubifi ate nva awulira alya byannyanja nabuuza kati tulyaki kino ontegeera kimunyiga omugenyi ayinza n'okugamba nti emmere saagala kulya naye ng'ayagala alya binyeebwa ate talaba bifi ate awulira byannyanja awulira byannyanja olw'obujama bwo ebbaafu oba akalobo mwe mufuka omusulo olw'okutya ababbi ekiro gwakako kamala wiiki mu nju enju nesooka eŋŋoonya omuswera n'obuvu ne bukuŋŋaanira omwo toyinza kukuuma makaago nga toli muyonjo so wajjayo omulamu ogwo nti obuyonjo omukyala yenna alina kuba muyonjo
n'omusajja alina kuba muyonjo naye ndowooza maama bw'aba muyonjo kitegeeza n'abaka wajja kuba wayonjo. Omusajja tulinga baana bato maama bano be batutereeza ennyo. Wambuuzizaayo ekibuuzo nti biki ebisudde obufumbo. Ebisudde obufumbo nno bingi naye akadde bwe kabaawo nabyo katubivunjage. Bivunjagala okuba nti obudde bugenda bunzigwako naye bivunjage. Ebissa obufumbo ekisooka ngenda nokoddeyo obutamiivu. Taata Sepiriya wange tewali munnyu tewali na sabbuuni siinaamu sente. Sabbuuni mulya mulye. Maama agenda okutuma omwana nti keberako wali olabe mu kasitenseni oba taata Sepiriya waali nga batudde ku kita kya mwenge kuva ku makya. Ate omwana agenda okutuukawo nga bamutaawe bafa essanyu beebaza taata Seppi tetumanyi kye tuli kuwa. Taata Seppi wanjawulo weerabe. Olaba otugulidde ekita ky'omwenge. Bambi ekyo kireetera omukyalo ono okutandika okugwamu essuubi. Natandika okukozesa ebikola by'amapaapaali mwakenenula sabbuuni ayoza ebintu bweseba oli mu biyenge weebikka. So obutamiivu busuddewo nnyo amaka. Tebuli nno ku musajja yekka. Badde mmezi nkugambe. Naye n'abakyala nabo mumutamiira n'osanga omusajja nga tagunywa nga munnange ono takomberako ddala yadde okuwunyako kakale ate nga omukyala nga yava eri wakolera bamukwatira mu ngalo. Oba oyita ku kkubo oti n'omusanga nga gwambye eri ekigo yeegalisa. Ayogera Luzungu. Kumukugudde eno olulimi alinnyamu lulimi. Guleeta oluzungu tolulaba. Omuyimbi yabiyimbako awo Dawudi Lutalo nti oli yewe wanywa ayogera Lungereza lwokka. Ndowooza okiraba. Kakati kisula obwesigwa wakati w'ababiri bano. Gwe bakusabye ebikozesebwa toyina. Ate ononywa. Ekita kya mwenge. Omukyala baawo buli wavaawo ogenda ku mulimo. Naawe ng'oweta. Ogenda naba luberenga mu mwenge. Aba omusajja tayinza kuteekengera. Ate agenda okulya nga lubereeto yakugulira. Bagenda okugira nga olina nakaguje mwekuba bigwo. Otegeeza oba kigamba. Akulipye yakubye ekigwo olugoye lupasuse waliwo abaana abato toyinza kuwangaaza bufumbo. Ekyo nno omwenge naye ndaba nga gusudde nnyo obufumbo. Mukendeeze ku mwenge bassebo ne bannyabo. Gusale nywako ku lw'olubuto lwo. Oba obutanywera ddala. Kubanga obutanywa si musango. Ate tetuliwo abatakomberako ddala. Ensonga endala gye nalabye esudde obufumbo. Baganaga nti gwe gwawasa nnyabo bukyapa agunywa. Nze owange bamuwasiza ku mazzi. Batwala kita. Mazzi ga bokisi n'obujubiranda. Mbuubo. Weewaawo ensonga ey'okubiri esudde obufumbo. Okubaliga. Abantu abamu bakulira wanene nga batambula n'embaliga nga tebafuna mukiso. Si kubaliga kuno okw'obutonde. Kubaliga mu bintu by'omukwano wakati w'enjuyi zombi. Bakiyita kubaliga. Omusajja badde nga nti ffe abaakula nga tulina embaliga zaffe mugenda tufunaana ki? Omusajja omwana bamugobera obuugi bw'essomero bwa 4,000. Ate nga banoza ensawo y'emmwanyi namba. Taata Lubere tolinazireeta. N'agamba nze sirina na 10. Naye nga obusukka kkubo waliwo omukyala beredde n'ow'omwenge gy'asula olumu n'agamba twasuze ku mufu. Bigambo by'engeri ng'eyo bize biwulirwa. Kintu ekyo nno kireeta obuzibu wakati w'abafumbo. Muno tayinza kwesigira amaka gaba gagenda kola ki? So okubaliga kya bulabe nnyo. Kusatuluka. N'abakyala bennyini babaliga. Abakyala bano bazibu kakensa nti. Okubaliga kuli ku side zone, ku njiyi zonna. Omukyala akusaba emmotoka. Ng'ebbanga lyonna agamba zikompe emmotoka biba biwedde. Kiwedde. N'ogimugulira n'asanyuka nnyo era n'akwebaza. Ng'ate akola n'emirimu gye emitonotono. Sebwato omutembeeyi n'amuteeramu amafuta ga mitwalo egi
agamba nze nkuze kutuuka wano siranga musajja mulungi nga Ssebwato bannaye musajja gwe simanyi yangulira amafuta nze Ssebwato simanyi ate oba Ssebwato ekisajja olowooza kiyinza okuntera amafuta mu mmotoka kata seppi emmotoka yagula bugezi n'ateekaawo tayogera nti yagigula naawe ekisajja tekirina kyekiyinza kunkolera kati emmotoka ya miliyoni 3 ate Ssebwato w'amafuta g'emitwalo 5 amuwa obululu n'akafuba ak'eki n'atwala omutima kati beeba bakyala abaali awo ng'omutembeeyi atembeeya obuntu omutembeeyi amuguza kasabbuuni nga nako akaagala ng'ate gwawaana ennyo yamulekedde ekitole naye nga wamulekeredde ekitole wamuzimbira enju ya bukadde 5 kati ekikiva ku kiisebo Kafulu ekikolwa kiri bubanga obwenzi obuyina mu ggwe kuba nzikirizaayo obwenzi buzaale kuwankawanka gwabukiriza okuyingiramu ontegera kigamba so ensonga endala gye nalabyeyo obutamanya kigendererwa kisenya obufumbo lwaki twagattibwa oba lwaki tuli babiri tetunagattibwa ne lwaki tuli babiri weewaawo kubanga gwe mukyala gwe mwami gwali eyatulaba kosalawo okuyingira ekintu kye bayita obufumbo bino wammanga bisuubire ogenda kubitwala njala bitwala bivunjagevunjaga obudde ndaba omutesitesi w'enteekateeka ndaga nti obudde buweddeyo twagala kusiibula kati awo kambite mu lukwakwanga bwe nabino oba oli awo tunaafuna omukisa nitubikomyawo olundi ensonga endala obuto abamu bafumbiriganwa nga tebabadde tebannatuuka oba tebanneeteekateeka butereevu tujja kigaziya obwavu ennyo waliwo omwavu nga tasobola wadde okugula omunnyo ogwa sinja 3 kizibu okuuma obufumbo obwavu ennyo oyo abeera munkuseere lunkupe abeera mwavu ki byonna ebyaligatta munkuseere lukyolo mponga byoya byonna pale ennyo era mugwa otyo ebyo tujja bigaziya abantu pambawe nga bakimanyi okukukuta oba obutaba mwanjulukufu era kifaanaganamu n'eri ku njiri zonna okwawula eddiini omu waawano oli waawano nnyo ate ono ye waawano oba ntegeera kyendegeeza nti omu oli waali akusamira ate nze ndi ngoberera Kristo kiyinza obutatuleetera kukwatagana okwawula eggwanga oba amawanga nakyo kitabula kyabulabe nti ye oli munno enkoko bwe mugisala amagulu agafaako nnyo n'agalongoosa n'afumba ate gwe obira bw'oyagala kukusesema oli enswa oli omulala tazirya bigenda kuleeta obutakwatagana buli ggwanga n'ebyalyo ekirala obutassa kimu so ensonga zibeerawerako naye ku lw'obuli buli muntu akola kiki ewaka nti omutesitesi ow'okuntika atugamba nti obudde butuliridde wejjokolera nja kujja twongera obimenyamenya weewaawo awo wenyewe njagala gwotuwa ekirowoozo ate obeeko abantu bosiibula ekirowoozo kyenja okubawa basajja mmwe ne bakyala mmwe eyo gye muli abalaba abasa terefayina esinga mu ggwanga okuwummuza ebirowoozo era kyemmanyi tubamaze okubawummuza ebirowoozo mu ddiro lyawo tolinda kufuna kakadde ka ssente owase munno mutandike nga bwe muli nga temulina kye mulina mwezimbe wakati mu buntu bulamu mu butalabankana n'akasiriivu sebo kawasa otyo ebirungi biri mu maaso n'akasiriivu kawasa omukazi nakulaba nti batya buti abantu bakanywamu soda ne balowooza kanafu naye nga kawasa ensonga gye mbagamba obufumbo tebuliiko kusooka obufumbo tebuliiko bugagga obufumbo tebuliiko ki bumalirivu awo bojja kufumba nebaza abalaba enteekateeka eno mwenna abebukalase waffe gyenvera gyendaga emasaka mukulundu gwa Judice Makula Mike n'abalala awo mukyereka telefayina ne balaba abantu b'omu Nnyendo mwenna abagoberera abasa telefayina esinga mwebale nnyo Channel Street awo mu Kiyembe mwenna abazannyi baffe mu Uganda yonna bagoberera nnyo enteekateeka eno mbebaza nnyo munaddala ekibiina kya Aromatic Entertainment bambi mwe bali kulaba Xavier Powers mukama wo tumutumiddeeko mukama wange Ahmed Lubowa aŋŋamba akuwaana omusaala mukulu omusumba Iga bali kukkiriza enteekateeka eno ali emabega wa kamera mukyala
oba muyite mwana muwala Gloria webale nnyo okukwata nteekateeka eno n'abali mu byuma eri waggulu mu byuma banaye tubebaza nnyo weewaawo oyo bwatyo iga Conrad Peter Kafulu muzukulu wa Nsamba okuva e Bukalasa tweyanziza nnyo tweyanzeege nange bwetyo bwe tubadde olunaku lwaleero ensonga zetuzigayizaako ekisobose tukimanyi bulungi ensobo oyogera ku nsonga y'obufumbo ebintu bingi nnyo tetusobola kugimalayo mu nteekateeka emu kyobalaba nti nno